Alipoota ya Ministry ekola ku byobulamu oluvannyuma Kikawangamudde bweraze nti bannayuganda ebitundu 3 ku buli 100 bafa buli mwaka endwadde ezitasiigibwa ziyite non-communicable diseases. Nga kino kivudde ku bannayuganda bangi okutafaayo kugenda mu malwaliro kuweebwa bujjanjabi. Currently, NCDs contribute to about 30% of the total annual hospital mortalities. That's a big burden of the disease. The burden of non-communicable diseases is clearly on rise. And we've got data from medical records, we've got studies from different places that have shown an exponential increase in non-communicable diseases, especially cardiovascular diseases. Minisita omubeezi ow'ebyobulamu ebisookerwako Dr. Joyce Moriku Kaduku asinzidde ku Media Center mu Kampala n'agamba nti ku kunoonyereza kwe baakola mu mwaka gwa 2019 bakizudde nti bannayuganda bangi tebafuddeeyo nnyo ku kulabirira obulamu bwabwe kubanga bangi balabuddwa ku bulabe n'endwadde eziva ku kufuuweeta sigala ne batafaayo nga kw'ossa n'abo abawoomerwa omwenge nga batuuka n'okusula mu mabaala. We also have the habits about harmful use of alcohol. Ugandans tend to take a lot of alcohol and substance abuse, including tobacco use. As we all know, excessive alcohol endangers our body. Alipoota era ziraze nti Uganda ekwata kifo kya 5 mu nsiike yonna mu kuwuuta ebbidde ng'ebyalo biraze nti ku buli bantu 126 ku bo baba balujuuju. We have been one of the countries that consume lots of alcohol in terms of volume, and we are here today to tell our people, take precaution. These are lifestyle diseases that are harmful to our body. Kati Minister Dr. Joyce Kaduku wano wasinzidde n'asaba bannayuganda okufaayo ennyo eri obulamu bwabwe nga beewala ebintu ebiviirako okukwatibwa endwadde ezitasiigibwa kubanga yo gavumenti etaddewo enkola esobola okubayamba obutakwatibwa ndwadde nga ulcers, pressure, sukaali, kookolo ow'ebika eby'enjawulo n'endwadde endala nnyingi. Minisita Kaduku bw'atuuse ku muwendo gw'abannayuganda abakafa ekirumbe kya COVID-19 agambye nti abantu 80 ku 100 bafa ekirumbe ekyo naye nga ava ku kubeera n'endwadde ezitasiigibwa kale nga kikulu nnyo okugendanga mu malwaliro okukebererwa n'omanya embeera y'obulamu bw'eyimiridde kubanga endwadde ezitasiigibwa ziwona bw'ozanguyira. When we bring in the picture of COVID-19, the emergence of COVID-19 pandemic has actually exacerbated the outcome of these known NCDs. We've seen that most people who die are those with NCDs, those with diabetes, those with cardiovascular diseases. From the statistics we have, 80% of the total number of people we have who died of COVID-19, the 335, they had comorbidities. Maria Dana Namiro, STV Select EY'ENJAWULO.